Facebook ne Twitter era nga olunaku olwali twaleese omulamu ogugamba nti olowooza ensonga y'abaminisita abagambibwa okwezza amabaati ge Karamoja erina kukwatibwa etya. Ensonga zengenda okubanga ate nsoma endowooza zammwe ze mutaddeyo ku mikutu egy'enjawulo nga ntandise n'omukutu gwaffe ogwa Facebook. Ntandise ne Ssaabagwanya Isma agamba erina kukwatibwa na mukono gwa kyuma bwekizuula nti bagatwala mu bukyamu balikulire bunnambiro ffe twakoowa obubbi mu gavumenti ayi mukama kuuma kabaka waffe. Kale webale Isma. Tweyongereyo. Tukyali ku Facebook tuline Dennis Robo agamba kibi nnyo kuba bwayonoona obudde nga bayisa ssente z'amabaati ate n'ekirala ky'okuyamba abantu b'e Karamoja so baminisita balaga obusosoze ku kutwala mu bitundu byabwe. Kibi nnyo era nkola ya busiiwuufu bwa mpisa. Kale weebale nnyo. Tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ono ye Bukenya Ramadhani Twaha agamba bonna bakwatibwe babaleete mu kkooti batwalibwe eruzira oba ennalufeenya banaavaayo batubuulire wa we baagateeka. Kale webale kuteesa munnaffe Ramadhani. Tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Facebook tulina Luswata Vincent agamba bonna babasesemye ssente z'abawejjere era babonerezebwe. Tulabye nnyo nnyini okuba n'abantu abaluvu. Kale zezo ensonga za Luswata. Twagenze dda ku mukutu gwaffe ogwa Twitter tutandise ne Spear and Brave agamba naye kiringa kusiiwa musonyiwe katono kiringa kusiiwa nsaano ku mazzi niwe banaafuba okubakunya kiringa kuwudiisa balinga abakuuma ekyoja mu miro babasibe balinga abakuma ekyoja mu miro babisuule mu kasero era nga bwe bizze bibeera mu nsonga ezo. Kale webale nnyo naye terezaamu oluganda olwo. Tukyali ku Twitter Kakat Stars agamba ebyo tebikyetaaga kuteesebwako just kukwata buli gwe kikwatako bamuse ku kannyogoga. Kale webale nnyo. Tukyali ku Twitter tuline Eric Mbowa agamba baminisita bonna abeetabye mu vulugu oyo balina okugobwa ku mirimu singa omukulembeze w'eggwanga abeera atuusizza okukyusakyusa mu kabineeti ye. Kale webale Mbowa naawe okuteesa. Maria Nassolo ayise ku mukutu gwaffe ogwa Twitter agamba bonna abeetabye mu bunyazi obwo batemweko omusaala paka nga sente ezagula amabaati ge banyaga ziweddeyo ate munsonye mukatono ate amanya gaabwe gawandiikibwe mu kitabo kya Parliament kihandisad ekikolwa kyabwe kigende mu byafaayo. Kale Nassolo webali kuteesa. Tukyaliyo ne Mugisha Gideon naye ayise ku Twitter agamba buli atwala amabaati astepinge aside nga investigations zigenda mu maaso. Webale Mugisha naawe okuteesa. Ensonga zikyagendera ddala mu maaso sobola okuyita ku mikutu gyaffe egyo n'oteesa naffe naye nkujjukiza nti endowooza n'ebyo byensomyo byonna by'abalabi baffe n'abatugoberera so si bakozi ba BBS Terefayina oba ekitongole.